Erinya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Wasuza otya mwana wa Katonda ndaba ku mutimbagano guno. Nze Reverend Samuel Muwonge ndi musumba wa Nekitende era nvunaanyizibwa ku byakubulira njiri mu busaabadikoni buno obw'Entebbe. Wiiki eno yonna oba ewiiki zino tuli nnyo mu Bakolinso 3:5 kankusomere. Agamba bw'ati. Kale Apolo kyeki ne Pawulo kyeki baweereza buweereza abakkirizisa era buli muntu nga Mukama waffe bwe yamuwa. Nze nasiga, Apolo n'afukirira, naye Katonda ye yakuza. Kale bwe kityo asiga si kintu newankubadde afukira, wabula Katonda akuza. Naye asiga n'afukira benkanankana, naye buli muntu aliweebwa empeera okusinziira ku mulimu gw'aliba yakola. Kubanga ffe tukolera wamu ne Katonda, ate mmwe muli nnimiro ya Katonda, muli nnyumba ya Katonda. Ng'ekisa kya Katonda bwe kiri kye naweebwa ng'omuzimbi omukugu ow'amagezi n'asima omusingi, naye kaakano omulala nasima omusingi, naye kaakano omulala aguzimbako. Naye buli muntu yeegenderezenga byaguzimbisa. Leaders as servants, leaders as partners. In these verses, in this chapter, Paul wrote about leaders in the church. Here in chapter 3, he was cheerfully writing about the way in which members should regard their leaders. In chapter 4, he was thinking of the work which the leaders did. Why was it important that his leaders should regard their leaders in the right way? It is important, or it was important due to the following reasons. Number one, it made a difference to the way in which they regarded God. If they were always drawing attention to the wisdom of their leaders, they could no longer pay attention to God. They should no longer listen to their God. So it was very, very important. Okulaba abakulembeze nga bamanya their partners. Number two, it made a difference to the unity of their congregation. If the members followed the party leaders, the congregation became divided. And Paul said this before in chapter 1, verse number 10. Concerning the leaders themselves, Paul said two things. Abakulembeze, Paulo yabagamba ebigambo biringanga 2-3 mu lunyiriri olwokutaano. Abagamba, they are servants. They are the servants, not the masters of their members. Number two, they need a true idea of wisdom so that they may draw attention to God rather than themselves. Paul said here something important for all those who work for church, whether they have been appointed or anointed. Twakamala okulonda abakulembeze. Naye Paulo alina ekigambo kyateekako wano, obanga abantu bali anointed, obanga abantu bali kugamba balondeddwa bulondwa. Paul gave his teaching here mainly through a picture. He compared the congregation to 3 different things. Through each of the 3 pictures, he was teaching one special lesson. Number 1, the congregation is like a farm. Listen, you will be united if you remember that God has given to each leader in the congregation his own job to do. Just as a farmer gives work to each of his laborers. I want to remind you, you are not assistant Jesus, but you are just servants. And the Lord has allowed this appointment or anointing to happen so that you add value to the people around you and to the congregation. Stop taking yourself as God. Serve his people faithfully and gently. Emirembe gya Katonda ekisinga okutegeera kuna kikoma kizigambo bulijjo mulimo ofa mukumanya Katonda n'okwagala omwana omwe Yesu Kristo Mukama waffe omusatu tunanze byonna kitaffe mwana n'obe mutukuvu gobere kumwe kulamba mmwe gwanirire gwasitule gwanaza amaziga gwonye endwadde zammwe gwawo omukisa mu mikono gyammwe n'ebigere byammwe mubere ba mukisa leero nga muyingira era nga mufuluma
abaana bammwe babeere emitwe so si mukira omukisa gwaveeko emabega gwakulemerera mu maaso gwasookeyo nga mugenda okukola mwenna gubasanyuse mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu amen. Have a blessed day. Take care of yourself. Do not forget Jesus is Lord, and remember, as a leader you are a servant and a partner. You are not Jesus. Don't take Jesus' place. Goweereza abantu ebisigadde obirekere Mukama. Have a blessed day. Take care of yourself. Bless you. Hallelujah.